akakulemberwa nze Kamakogera era nga akakiiko ako kakoze kinene nnyo ekala kaliko ab'ebitiibwa abasinga b'ebitiibwa abaminisiters n'ab'ebitiibwa abalala okulaba nti omukolo guno okugendererwamu n'ekigendererwa ekyokulaba olugendo gyenvudde bwa Uganda ng'ekulemberwa NRM ne pulezidenti w'eggwanga okulaba biki ebituukiddwako mu byobufuzi mu byenfuna ne mu byekikula ky'abantu socially, politically and economically. Okulaga Canada wa wetuvudde yenvudde wa government eno okutuukira ddala ku mwaka guno nti mukyuse mindset yammwe understanding yo eya Uganda gwe gyolowooza bweyina okubeera. Uganda yakyuka, Uganda yanjawulo zo mulimu obuntuntu obumolomolo obutonotono oli ayinza okubuukira n'agamba nti batokyalinga abantu tocha ya mirundi mingi waliwo omuntu abeera financially tortured ogwe n'obeerawo ng'oli financially tortured ne laavu naye tokyalinga abantu ebintu bingi bitokyalinga abantu n'abeebaza okuba nti bayataddemu omutima ogwagala eggwanga lyabwe ne pate yaabwe okuba nti eraga kuba NRM erowooleza mu kugatta ekkiririza mu kunkulaakulana nakulaba nti buli munnayuganda yenna oba alowooleza mu pate ya bifundi byankulaki oba ddiini naye nga bwe tutuuka byenkulaakulana tubeera bumu.